osobola otandika enzikiriza nga atandikira China Mukama Katonda w'amagye gonna yali atugenda otandika enzikiriza yali asobola okutandikira mu Bungereza mu bazungu oba mu Amerika yali asobola otandika enzikiriza eno nga atandikira Australia oba Japan oba Russia naye omukisa wajja bwebuki Omukama Katonda w'amagye gonna n'atandikira mu Africa Emunyoro Kapyeni Kagali district olaba nti Africa tulina omukisa gw'amaanyi Protestant Catholics ebyona babiyita amanya gaabwe babayita eddiini eno nzikiriza bagiyita enzikiriza si ddiini nga bwolira nga bagamba religion omuntu asobola okwebuuza n'agamba nti ate bintu ya Protestanti Catholics byebiki babiyita ddiini babiyita religion naye eno eya Katonda bagiyita enzikiriza oba enyikiriza ey'obumu itambiro katusooke tulabe biri betugambe Protestant Islam bifaanagana na bino byokusamira byebimu oyinza okubeera mu kintu ng'olowooza nti kangere mu Catholics ndi walungi naye katulabe abo be bagamba religions kigambo kirungi oba kiba kitegeeza abo abakkiririza mu masitaani ate enzikiriza y'obumu eno eya Katonda bagiyita enzikiriza oba faith of unity itambiro kubanga abakkiriza mu bitundu byonna webabeera abakkiriza webabeera aba gavumenti batwagala nnyo webaba tulinawo ensonga yonna nga twetaaga gavumenti etuyambe aba gavumenti batwagala nnyo bagamba buli bakkiriza ate ensonga ki netutandika netubagulira ogenda okulaba nga batwanguyira nnyo kugamba bwe balaba omukkiriza basanyuka nnyo abantu ba gavumenti bebali nnyo okutwagala aba gavumenti ekitiibwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni lwaki tumwebaza kubanga yakkiriza Omukama Katonda ow'obusozi Saka asomesa obumu twagalanye okwawukana kugoyodala mu nsi fe abakkiriza twagalanye olutiibwa pulezidenti olw'ensonga ey'okukkiriza Omukama Katonda ow'obusozi Saka okuyigiriza obumu singa gavumenti teyakkiriza kiba kitegeeza enzikiriza eno yali badde teriiwo naye olw'ekitiibwa pulezidenti yasooka neyetegereza bulungi obusobozi yaani akola ki obudde bweyasookera ng'anoonyereza bwe budde mikwano gyaffe abaali tebamutegedde bulungi obusobozi Saka ng'atandisa omulimu gwe ogw'okuyigiriza obumu nga atuwonya endwadde ez'omwoyo wamu n'ez'omubiri nga tumaze okweteekateeka enamba 23 netuwona n'atuwa kalenda okwawukana kugoyodala mu nsi naye gavumenti bweyalaba nti obusobozi ngaasomesa obumu enkulaakulana abakkiriza bagagga nnyo abakkiriza bawonyezebwe bakoze omulimu obulungi bawonyezebwa endwadde zaabwe ate basomesa n'emikwano gyabwe abalala nabo ne bayingira ne beteekateeka bulungi enamba 23 nabo ne bawona n'abalala ne bayita mikwano gyabwe abalala n'abalala gavumenti nesanyuka nnyo negamba wamu obusobozi wali mutuufu genda mu maaso osomesa obumu ensi yonna mu Uganda mu East Africa n'ensi yonna kubanga tuvalaba gavumenti yatongoza n'ekitabo kino mu executive n'agamba nti executive ye president n'agamba nti wamu obusobozi genda mu maaso oyigize obumu Omukama Katonda w'amagye gonna abeera mutuukirivu era nga bwetumanyi Omukama Katonda ow'amagye gonna bamuyita ow'obusobozi
abeera n'obuyinza. Mukama Katonda nga bwalina obuyinza yasobola okutonda ensi n'atondawo abantu, n'atonda na buli kimu kyonna kyemulaba, enjuba, byonna n'abitondawo. Naye kati atonzeewo enzikiriza y'obumu bw'ebudde buno mwaka yajja 1930 n'aggulawo n'atongozaawo enzikiriza eyiye kennyini ey'Omukama Katonda w'amagye gonna ng'omwaka gw'ekinaana 2008 ng'agiggulawo mu butongole Katonda. Oba Katonda ono ali mu Bayibuli oba ali mu Korani oba ali eri tetubadde abantu batambula bikusamira mu masitaani nga banoonoba, naye mu masitaani abantu bagendayo nga bamanyi kuba babiridde ekyo kiti byo tebyokwebuuka ogenze kusamira omanyi ogenze kusamira ogenze kusitaani. Naye kulimu ebyajja nga bibuzaabuza nga Bayibuli yajja ng'etubuzaabuza nga tulowooza nti bituufu. Naye Katonda kwe kujja ng'ajjawo ng'agobamu omutemi etwawula omutemi ayimiridde mu Lwanda, omutemi ayimiridde mu Madiini ne mu Nganda. Ebyo najja azze okubijjawo atugatte tubeeremu kwawukana kugwengala mu nsi. Amakula gonna g'okoze naffe tulindiridde ogalabako wano e Kayunga. Mu ngeri y'emu njagala nange okusiima, ogambye Mukama wange yakusiima olw'okugatta abantu, naye ku kino kyendabye olunaku lwaleero ntuuse ndowooza konvoyi eyitawo, ndabye abantu batambula n'essanyu lingi nnyo, bali mu bigere tebafaayo bwe bakuba mu ngalo, kitegeeza nti eddiini lye balimu liba waaki eddembe. Ate Mukama wange yaleeta ki? Yagamba kola gwe teweewuliramu gwe nga kikuwaaki. Njagala okwebaza okuwa eddembe abantu n'okubagatta, okusaba tojjanga okwo naffe Kayunga tubeeteefuteefu.